Omusomo gwaffe olwaleero inshallah nja kutambulira ku dimu ku nsonga ez'amaka. Omusomo gwaffe nja kutambulira ku maka inshallah. Nga mu maka mubaamu abantu abasookerwa babiri, mubaamu omwami mwabaamu n'omukyala. Kati abantu abo babiri bwe baba awantu ago geetebwa maka. Kati abantu abo babiri nga bamaze okuba awalala, twenda tubalingirire mu busiraamu balina kuwangaala batya? Abantu abo babiri buli omu alina kyavunaanwa okukolera mwine. Buli muntu alina right oba rights d'awanda mwine. Kati tujja kutambulira mu galinyeri mu maka kyebeeta huquuqu zawjiya. Tuyinza okukifuula ekyo topic yaffe twagifuula huquuqu azawjiya, rights ed'abafumbo ed'obufumbo. Nga wano tulinawo okumanyisibwa nti huquuqu alwajibatu lizawja ala zawjiha, rights ebintu ebibangibwa oba ebikakata ku mukyala okuba nga abiweebwa mwami we. Eriyo ebintu ng'omukyala n'alina okubibanda iba. Abafumbo ababiri waliwo ensonga nga mukyala wo adi kubanda nga galukako oyenda toyenda. Ndowooza bwe tuba tuli bafumbo abali wano edo ensonga tuba tusaana okudimana. Banga oyinza okuwangaanya mukyala wo ng'erimu ku nsonga edo olukako todiidi, oba ng'odiidi ayi nga toyidinti lwakiside nti adi kubanda. Kyayagambibwa nti kiyinza okuleetawo okukubagano olw'okubanga ye akubanda ebibye ayi nga atayenda tayini nti ali kubanda byalukako, ayi nga mugutonde Allah abimutamu nti ali kubanda. Kyokka nga ye lwalibanda toyini nti kituufu alina okubikubanda, ayi nga obulera bwawe mukyala akubanda, obulera bwawe mukyala takutereera, kumbe waliwo rightside gy'otali kumutuukiza. Kyokka nga baani toniidi. Kati mu rights mulimu kyetweta huquuqu maaliya, mulimu obuvunaanyizibwa oba ebitubangibwa abakyala nga babitubanda ayi nga biri mu sente, biri mu byanfuna. Tusaana okubitegeera biki omukyala byakubanga iwe omwami ngaaye biri mu layini ya byanfuna, biki byobangibwa iwe omwami. Ekyokubiri huquuqu ghayra maaliya, waliwo ebitubangibwa ife abaami nga abakyala babitubanga aye nga byo biri mu layini yindi, ti ya byanfuna ti ya sente, nga byo biri mu layini yindi, nga al-adl obwenkanya. Ekyo omukyala kibanga iba omusaadha tekukuba omwenkanya eri mukyala we. Eyo right ya omwami alina okukiwa omukyala we. Ate kisingira yala kubaawo bayina zawjaati, yani idha kana akbaru min wahida. Singa omwami aba alina abakyala abasooka kwatya kumulala, right sidino bwe litera okuyiddira right ey'obwenkanya etera okulingiririrwa ennyo mu maka singa omwami aba alina abakyala abasooka kwatya kumulala. Ekyokubiri mu rights ebitubangibwa n'abakyala nga tebya sente, adamu idraari bizawja. Tulina okubangibwa obutattaawo mbeera enigiriza mukyala. Eyo na right mukyala gitwanda. Omwami toyikirizibwa kunigiriza mukyala wo, toyikirizibwa. Omukyala akubanga okumuwa eddembe, yo right yakubiri, right ezitali da sente. Eddembe tulirowooleza nnyo era kali mu sente tutali tutuufu. Eddembe litambulira mu bintu byandawulo nnyo ebitali sente.
kubanga abantu bangi bali mu bufumbo ng'esente dirimu aye nga baziramira emberi omukyala akuba ati ndiyo timuwambe ndi bwamuikomera mumbere famuneeyo kati eidembe ly'omukyala ly'abantu omwana tutalirowookeza mu sente wabula tulirowookeza mu bintu bindi kaakati olwayitisa ery'omwami lyalina okuwa omukyala ebiri mu bika aba mulayini ey'esente liri ibiri esooka alimaha kyalukako omukyala oba omukyalawo olina okuba ngaotuukiriza right ey'okumuwa amahale oba nekireeta dawala oba dawala kindi dokita naago omukanotingi amahale ni dawala oba mwana mulusoga aye omwana uti ebintu bingi kabiri kale buli omu nga wakitegeereyo right eyo omukyala ati kubandayo omwami olina okumuwa amahale ekyo nekisooka mulyesente kati right eyokubiri etubangibwa ife abaami ng'abakyala nabagitubanga oba obuvunaanyizibwa bwaife eri abakyala obwokubiri mu sente annafaka okugabirira omukyala okumuwa era raikyeyo era nafaka gyeneze tulinge kuyonka kubanga obwire tubutumala kulinga kudonadona ate nga niwankubadde nene endala era nafaka ey'okugabirira omukyala mu maka g'olinayo mukyalawo yona tesobola kuweera leero aye tugironderondemu tuleku ne betutwala tutegeere wasayakubukalanina hawula habu nafaka ebigambo byeffe mukaseera kano bijja kwetooloolera awo right omukyala gy'abanga omwana gyebeeta okugabirirwa annafaka niki okugabirira omukyala niki kyabanga okugabirira niki oweri okugabirira tutogera kuki okugabirira omukyala okugabirira nokumulabirira basamuli ki nafaka kibiti omukazi okuba okumuwa byetaaga okuwa omukazi byetaaga taavuga النفقة هي توفير ما تحتاج إليه الزوجة أو كويتي كما نقول النفقة نوكوتا وكوتو كيريسا ebyo omukyala byeyetaaga ekireta nafaka kyetulina okwogera ku olwaleero mukibona mutya twogere ku bingi oba tujje kwekyo musawa sawa ziramusakuba byabibona obubona ng'ogabirira omukyala byeyetaaga muki ekisooka okumuwa emmere ate kino kiri wakati waife okusinziira ku lawufu kukimanyibwa mu kitundu kyetulimu wano bwe tuba twogera ku byobufumbo ebiseera ebisinga tuba twogera okusinziira ku butonde ku mpangala yaife mu kitundu wetuli getuli kubwogerera lwaki nkuba nti waliwo ebitonde oba waliwo kabaali oba kabira nga do kabiri kino kiri vice versa nga omuteeka omukyala n'agabirira amaka mwali bamuyemba nga bani abateeso muno mulimu omuteesa atukonerimu bw'abaziramu ife tukobye entya tutera okuwangala nabo baze mukyaleewo waife baliyo okutolako abagire nga baidamu olusogasoga abo naabaja kubasoga aye mu bateeso n'amawanga agandi bakalamoja n'abandi bati omwana akola wakwaya nakunywa tumumuza kunywaki bano mataaba twebyo kati ye ebyokulya bakatabiigi nti byona bivunaanyizibwa mukyala navunaanyizibwako hatta n'okuzimba enumba waka mukyala nakolaki eryo kabiri kati tulikwogera ku bufumbo mulayini yekifaabe erusoga
n'abantu ez'okweyagana nga bali kati eri abantu nga ife tutwala nti okuwa omuntu ekitiibwa olina kufukamira omukyalo olina kufukamira ayi muddi okukamira etali kigambo kyebera kufukamira mu Uganda nga kamira ki bo bakola batya bo begwa mu bifuba abasinga tali kigambo kufukamira kati yo bw'ojja n'owasa oyo n'omuleeta egusoga mujja kulemagana kubanga ajala okufukamira olunaku olusoose mukugole n'olwira baloofukamira kuba tumuogobe aye nga ekyo nerwabwe kyova obona nti bwe tuba tuwasa kirungi no tubasanga akamira naife kubanga ebisinga tukola ki tugemaganiza kale ebigire ekutwalaga nti mu byokugabirira tuli kubyogera ku layini ya ife wona busiraamu twekirizibwa bwe tuba twogera ku bufumbo eri embeera gituleka ekyokuboneraku ekindi nti ife wano kizibu nnyo okugoba oti gundi yawasiisa omuwala w'emyaka 10 kisoboka mwali bituulire kwangoono aye ate eriyo ensi ng'omwana okuweza emyaka 10 omuwala ebanga ogwo abamukazi kiki mwene kitegereke Nabi sallallahu alaihi wasallam obuziga kudola awasa Aisha radhiyallahu anha ngaine yake mwene ayi kisoboka kati kutonde bwawe ekikula kyawe abo batobu bali basumuku kama yaba muntu mukulu alina muki mu myaka muki kati obukulu kaiti tubalira mu myaka kyova olero obusiraamu bwaleeta obukulu obw'omu nga mubalina kubikolwa ndi kasita yeeroterera kasita ajja muhaidi kasita obwene obusiraamu obuleeta ensonga kati kyasigala nga kiri open nti obukulu obw'omu kisinziira ku butonde bwabwe bwebali kakati wano mu kugabirira omukyala mu maka mulimu okumuwembere mu tawuni wano ni mu byalo walmasikani olina okusala amagezi omukyala omufunire wasula egambe bwoli kwenda okuwasa toteeka okuwasa ngaosula wababawo kutolakugira bako yakwakuja byakukwatagano kiki ayo olikubanga okwasula mu ibiri ate wakakoti baba nze nkuze nina kuwasa awo okaali oteeka okufuna bwegyosuzaaki mukazi ekyo kyona kiri mu right sende omukyala dakubanga tomala agamuleeta ngozerawo gyakolaki kumusuza tuli mu tawuni olwokuba nga osobola okupangisa muweegansi kukola ki kuwasa otakuba bantu oti wedala muzikiti nga bwetuteka okukola ano omwezi gwabwire nambe awo wabali okaali right sibiri diriyo wali kudini olina okuba nga osobola osasula enumba omukyala mwali okutula wahirimati mulimu kuregisa omukyala datubanga ife abaana mu busiraamu tulina okumukolera emirimu amuza wali okolere ku mukyala we emirimu lwaki kyalulalala ngaate right neerimu nga abakyala ife abaami nife olwe supposed okujja kutaaku tunona amaanyi bwe tubanga kubasiraamu balungi nife okujja mukati tushopingi mbabeka mwimwe nga limu mushopingira abakyala tifuireyo okuyomba okw'omuntu muyinza okukwawo okutamanya abakutufu okuyomba kikere kyenkobi nti muyinza n'okwawukana ng'omukyala yakikuwagayi nga tweyina ekyateeka obitubanga kati ng'ekyo mu mazima amatuufu khidima n'okuweereza kumukola ku services waka naddala ebintu ebirimu okujja mu lukale okujja mu butale kujja kuleeta mu nsiko eyo ng'osindika mudaala wa mu nsiko wegyeri n'abaana ng'ozirayo kuba bo banafu kati niumwe noteka okujja mu nsiko yasaako enkoko twikodereeta ano ekiwano mutawuni niwe olina okujja kutaaka kuba ebyo bakutaaka bizibu kuba kwagala enzirenzi n'agasangasanga agazibuzibu ebyokuwagana nga bikoze bitya kiringa kyabaani nabbi yatukoba nti bwe tuba abakyala baife nga bajja okutambula lwaki nkonye ku shabaani ofiisi erikwogerawo bwe tuba tujja okutambula abakyala baife tukole ki tutambule nabo
nze buli kwembaala ku ofiisi yange ni Shabani ningirira ekigambo ekyo obunene bwakyo. Omukyala bw'aba yenka ng'ali kujjako ni takisi ejja Kampala oba ejyawo ng'ali yenka. Bakubona ni customer care yawe tiri kugivumirira wabula okwogera ku bufumbo nti olabye okugema omukono yatayiza omukazi yamuyingiza mu omukono ati ali kumutwala mu takisi alina mukyala kumusaabazi kati bw'oba otambulira mukyala wo basobola okugema okubali ayi ng'ate yena kyalikola customer care mutuufu alina okukikola ati kuba bw'ataakola ati bajja mumutwala kati nabi yatukubiriza nti tituyikirizibwa kuleka mukyala kutambula lugendo okukola mutu naye kwewala ebyo kati yo right titugikola yono mukyala muleka buleke yaja asobola n'okujja akukwata njakuyira eggulu yamala yalabakuyira ayina walabona kubuuza ati right mutunayo tulina okuba nga tuleetera abakyala baifaamaali tujje nga mukutale tuleetera ebyokulya nga tuyinza okukitoolawo okusinziira ku urufu yekyo mu kiseera kino ng'ono akobi ndikabe tuli mu mulembe ng'abakyala bye tuteekwa okubakola nga tubikola bayomba ng'okujja mu katale kujyawo kuleta urufu nti bwe tibikyabyakyuka okukumaamako oteekwa kuba omukazi mutwalo ajje kwenda shopping asigazeewo yina era oli ebyaleese ng'era tomubuuza oti ate lero lwaki biri biti era naye bw'ojja mwene aniiga era bwira ateekwa okutaawo embeera ekukaka okubaako n'esenterera obulaki nituleese kino ayo wena tuyenga olati nituleese kino nibwakubadde nga yena tiyandibireese byawera mwawo ayo okuba niwe ogira abekubiriza ekino toleese wamaze atiigeyo kusente diido mujje mulete olodaabalidde so mologofu yaife wano at least omala gamuleka yakola ki iwe muweebwa sente agyashopinga aye amateeka g'obusiraamu kisaana kikakata ku mwana okukolera mukyala emirimu egifaanana kuti n'egyo n'okwidandaba omukyala singa abaawe buvunaanyizibwa bwe okukubanibwa okwidandaba mukyala tiiwe okujja kumukuba mpiso kyo tikyebeka okwidandaba tinekyo tuli kutegeeza okwidandaba okw'obusobozi imkaaniya nti obusobozi obubali kwetaaga n'omukolibwa nti bali benda mitwalo ena waataayo amukwidandabira niwe oba omwidandaire eyo na haki eri awo omukyala gitubanda atawalamukuba oti weena kyala kumagezi nze butinakola ntya era asobola ogasana akayigereza okumayiza nga ti magezi nga maki ate ekyenda eyo byona byona tulikubyogeraku okubikola ku mukyala wa inkana tebaliya omukyala ni bw'abanga omugenge akusinga niwe ovunaanyizibwa okumukolera bino amuza muno niabalinawo niwe ojja n'ofunaaninawo kitiira obusiramu busigala bukuvunaana nti niwe olina okulagirira oyalinawo kyova obona nti khadijata radiyallahu anha bw'amala okuyikaanya ne babawalala ninabbi nga bafumbo yatoola obuvunaanyizibwa bwonabwona ogw'esente yaabwe bw'emyano pekano ife olwaleero abakyala abaliwo bweyagala ng'alinawo okasente yakuba kuti niwe overall baliwo kiba kitegeeza nti bona batukaka okulemerera okukola lwekisidaabwe ayo kyene kyalisaanyire wairengera kire kyonna tikyalakawo okuba nti omukyala alina esente omuwasa tyaliwowe nga liwonitwala tekyalakawo wabula mukola ebifumba enungi olwokuba nti omwami naafunana omukyala okumulabirira kyalisayine omukyala akwata omwana nze okuba wetufuusa abafumbo nze butimirize buti kikala naaliyirukirabirire ayo olwokuba tona tulibayaaya abandi mwife kale tulibayaaya tona tikisobola omukyala olugemye emaali eyo otandika kulamula bubi kugikozesa mu mbeera yakigwakoba kyova abandi kuti bakubata abayenda tugwebwa batayenda anyage maali yange kale obuvunaanyizibwa bwaife ku bakyala nibwo bwoba nga abakyala abo bagayiga tuvunaanibwa okuba nga tubakolera obuvunaanyizibwa bwe batubanda Allah tabaraka wa taala mu Qur'ani okulaga obuvunaanyizibwa bw'abaami eri abakyala ate nga tena bakyala bonka aye eri abantu ab'omu maka gaabwe wairenga ife omusomo gwaife guli wali omwana amukyala aye mu aya eri Allah tabaraka wa taala eriyo yefa kyeni kwenda ki wa ala almawludi lahu omwami gwe bazaalira omwana
omukyala afunye olubuto yazaala bw'amala okuzaala aba azaalire mwami era mu busiraamu omwana azaalibwa aba wa musaada kyova Allah akoba nti wa ala almawludi lahu lowooza obwene Allah bwagamba omwana yamugabira baaba wa ala almawludi lahu noono omwami azaalirwa omwana alina obuvunaanyizibwa buno obulewa rizquhunna n'ateeka okuba nonekeza ebyenfuna byakulya byakunywa n'emmere eryebwa mu byenfuna omwana buvunaanyizibwa bweri mukyalawo okumunonekeza byeyeetaaga tuli ku nafakatu okugabirira omukyala mu maka eyo aya tukakasa okugabirira abakyala muki mu maka tubawe buli kyetaagisa tikuba tubawe buli kyebeetaaga tubawe buli kyetaagisa kuba byebeetaaga bingi oyinza obutabisobola buli kikola ki buli kyetaagisa wakiswatuhunna niwe olina okutwala mu nsaawa emitwalo ebiri esatu omugulire olugoye oba ogenayo mukatala omugulire olugoye oba akagaito buvunaanyizibwawo ew'omwana Allah eyatutonda n'atuyikiriza okuwasanganya n'ali kutukoba bino mu Qur'an Suratu Bakara aya ya 233 bilma'rufi ebyo ng'obikola mu bulungi newankubadde nti bilma'rufi kano batukoba nti nga bikukozesebwa nga bwe bimanyibwa mu kitundu ekyo nga bwe nkyogere bwali mukusooka endabirira yefu kubakyala erina okutambulira ku lurufu nkikobe ntya kukimanyibwa mu kitundu nti kino kitibwe tukikola mu kitundu mu maka mu bafumbo kati obusiraamu butambula na layini yeyo la tukallafu nafsi illa wusaha Allah takaka muntu kukolera yatakola ki kyakisobola falmuradu bilmawludi lahu mu aya ekigambo almawludu lahu ni baaba kitegeeza baaba kyokka tarisiki fi l aya au fi lhukumi kitegeeza ataam emmere emala omukyala olina okumuwa emmere emumala nengoye olina okulimugulira edimala ate edisaana daba akoleki daba ayambala awo ndowooza tulina kyetufunyeewo okumu eya nafaka mu Qur'an Allah akuba Suratu Bakara aya ya 233 wa ala almawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bilma'ruf awo omuntu iwe baaba w'abaana mu maka niwe olina obuvunaanyizibwa okulabirira maama w'abaana n'abaana ng'obikola ate mu bulungi mukwana Allah takakaka ku kyosobola okiba oba olabirira bwetukoba ekimala kitutegeeza kingi kitegeeza ekimala era kyoba otwala kubanga ekimala kiteekwa kuba kingi wabula kiteekwa kuba kimala okusinziira ku bwetaavu Allah tabaraka wataala akuba mu aya eyindi etukakasaako okulabirira abakyala mu ngeri y'okubawa buli kyebeetaaga oba buli kyetaagisa akuba nti liyunfiq dhu saati min saati omuntu yeena mu maka abafumba ababiri omwami oteekwa okugabirira mukyala wo n'abaana wo okusinziira ku busobozi bwo bw'oba oli mugayga bagabirire okusinziira ku level ekyokuba nti buli wiiki mulya ku nkoko waka ng'olina esente kudimbuda waliyunfiqu dhu saati min saatihi omuntu mu busobozi bwe nimwaba agabirire mukyala we n'abaana be nga bwafaanana mu busobozi bwe otanonooza nti ndowooza okugabirira omukyala obulungi kumugulira bino ng'ole bwakola gule ebyo mu busobozi bwo yeena akuyidde bulungi ate awo kyetaagisa okulaga abakyala baife obusobozi bwaife tuvenenema nga tukubalaze nti nze nti bwenfaanana byo obusobozi mubyenyingiza kati nibwomuletera ekintu ekitontono ngaaye kya buli lunaku asigala amatira okusinga bwonakyerete nalooza wandireese kire kubanga talina busobozi bwo so tugeze kutaawo enkolagana eyo kubamanga obusobozi bwaife kyetubaletera bategerere nekyekifiire obusobozi bwaife Suratu Talaq aya ya 7 eyo aya yone tukakasaako okugabirira mu hadithi da Nabi sallallahu alaihi wasallam yaga tutoola obubulizi obutukakasaako nti ife abaami kyalukako okubanga tuwa bakyala baife bebeetaaga kyalukako ti
kutabana oli wesuuta mukazi wawe lisaye mukazi wawe buvunaanyizibwa bwe banga lyomala ng'omuwasiiza wo okumuliisa nga bonaabona n'ebirika biggweyo gyali. Hadithi Nabi sallallahu alaihi wasallam yayogera ebigambo bino bwe yali mu hijjatul wadaa, yakuba nti fattakullaha fi nisaa. Ebigambo byayogera nga alangira abasiraamu asahaba be yabakoba nti mutya Allah, nga okutya Allah kwe nibalangira mujja kukufuna nga mu bitamu kukolera bakyala bammwe bye muteekwa obakolera. Fattakullaha fi nisaa, mutya Allah mu bakyala bammwe. Etegeeza nti bino obuvunaanyizibwa bwaife tulina okubukola nga tunoonya mu kutya Allah. Abakyala abo Allah yabawa ekitiibwa ayitibwa kiyibbi. Singa bali kuwulira ebigambo bino balitegeere vayo yaabwe mu busiraamu Allah engeri gy'abendamu. Akobya abasaadde mu mutya Allah fi nisaa'i. Buli mwami eri mukyala we akolera emirimu egiri mu kutya Allah nga gyakukolera mukyala we. Kumugulira byakulya, kumugulira byakoma, kumwambaza, kumwidandaba, birimu embeera, mulimu kutya Allah. Ekyo ekigambo nga kinene. So bambi bagange kutwala obuvunaanyizibwa bwaife mu bakyala baife nga tukakasa nti mateeka ga Allah na bigambo bya Mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam akoba nti okuba olwakimba kutya Allah mu bakyala baife mu batwaire baafuuka bayivu olwa kigambo kya Allah. Allah ne yabalagira yakuba nti fankihuhunna biidhini ahlihinna. Allah ne yatulagira nti mubasa abakyala kigambo kino ekyatuukiriza tube nga tubafuula baife. Baakuba ati oyo niyiiba wa gundi, oyo ni mukyala wa gundi. Kigambo kya Allah wakyusa ekigambo nti oyo ni muwala wa gundi kyavaamu. Era bw'owasa omukyala ne basigala nga tebakoba ati muka gundi, nga basigala bakoba ati muwala wa gundi, bakolidde ekizibu. Lwana yino kikyuke bakoba ati mukyala gundi, kubanga Nabbi akoba nti abakyala abo lwakiri fa innakum akhadtumuhunna bi kalimatillah. Akhadtumuhunna, abakyala bano mwabatwala lwa kiragiro kya Allah. Baafuuka bayivu. Tutya Allah mubo yamala wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Era okuba nti mu banabo mu mbeera bino eby'obufumbo kyaba halaali kyona kiri olwa kiragiro kyani kya Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza abakyala bwebanga Allah ne yabatuma mulayini eyo nti mubatwale bwabuyinza bw'abazaire baabwe. Ekyokubiri mubawa amahare gaabwe. Aye kubete wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Kiragiro olwabo baafuuka halaali tetuli okuba abantu banabo mu mbeera effe. Kigambo kyali kya Allah. N'olwekyo tutya Allah mubo